Yes, mikwano gyaffe muli mutya anti amanya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota bwe kati akafaanana taata waako mukibanyiiza naye wanooka ku My Family Rise wonsanga mu episode yaffe y'olunaku olwaleero bannange embizzi erya capati 30 enjala n'egiruma mu ssaawa 7 naye omuntu obutamatira nenga mwebale okusubscribinga, mwebale okulikinga, mwebale okucommentinga, mwebale buli kimu n'okusharinga My Family Rise mu platform zonna kwetuli era ojja tulaba gwe yenna akalabye mu bumpi bwako ng'oyagala okukamalayo genda butereevu ku YouTube ogenda kuba okafuna ku My Family Rise ye platform w'osobola otusanga buli wamu ne ku TikTok wona woli oba otufuna bulungi mulamwa gwaffe ogwa leero lwaki abantu tetumatira kiki kye baba bakuwa osobola okumatira kuba ne bakuwaaki owensiko olaga tekirina makulu kiba n'amakulu at that very moment naye bwe kiyisaawo essaawa oba olunaku tokyabijjukira mikwano waliwo kano akagamba nti omukyalo omu bamuleetera enva bawaatobye okufuna enva ezo mu mazima n'azimukuba n'amubuuza bino biki musajja n'amugamba mukene omukazi n'amubuuza mukene amaka ge woba agagana okulya ku nnyama k'omusajja ate ennyama agijjewa omukazi n'amugamba ku bukya zo mwe baziggala imagine nga muwulira bw'obuuza bba oba bukya nzigale nga nawe mwennyini tosobola kwetuusaako kifi kimu kya nnyama omubuuza oba bukya nzigale amugamba kati genda otuleetere ennyama azimukubye musajja wa tuwulira gwe ennaku ekwolekera nga bakubye enva bakazi bannange kiki ennyo kye tubeera tufa bw'ogula ku nva ewaka ovaako ki naye bw'osiima n'owa ku mwagalwawo kiki ekikutuukako sajja amubuzizzaako emirembe amukuba enva mbuuza tewamwe teri bukya ku kyalo kuno kwonna kulamba tekuli bukya kw'osobola kujja ennyama sajja atubambi mu nnaku ennyingi ayagala kikyala kyamubuuza ezo ennyama eziba zibuze nkole ntya mukazi n'amusindika agende yeewole muganda weewole mu busungu obungi ng'olinga agamba nti tegwanaazimuddizawo nange era omusajja teyali mubi bambi yalina okumunnyonnyola nti mukyala omuntu alya capati 3 ekikomando n'abeerawo olunaku lulamba naye embizzi erya capati 30 enjala n'egiruma mu ssaawa 7 mukazi yalina kunyookawo yamusindika n'amuvuma n'amubuuza gwe otuyisa embizzi naye mu butuufu okifraising y'omuko abanga amuyisa embizzi naye tewali kyakola nze otuyisa embizzi amaka g'ewuwo goyisa embizzi sijja n'amubuuza mukyalo nkubiriza nnyo kitegeeza omukazi teyali mwangu naye leero bakuwaanawaana ssala wano ojja kutegeera ekyanfuula omusajja maka guno muganda wange musajja gwali woonoomanyira nti omukazi mukaawu nga tomufunidde kyayagala oba nga omuleetedde mukene nga yakutumya enkejje n'addamu n'amusindika sajja aba yali tamanyi kulwana addamu amubuuza onkubira ki omukazi n'amugamba fegenda otuleetera ennyama asukumye alinga amuwadde ssente omukazi sajja atwala butwazi mbaazi nazino kanzitwale kati muli amaluma yeeyongeddeyo wulira obusiru bwaffe abakyala azimusikako bw'amala ozimusikako ng'amugamba leeta eno nyama ntono kaya nekuli mu nkwawa at least n'alyamu kasupu lwaki tebakirowoozezza mu ntandikwa nti omwo muvaamu kasupu wagenza okulaba ng'ekyandisoose ate kyosembezaayo omusajja ne waba aleese entula ne waba aleese bukatunkuma siima waliwo atafaayo nga naye alina ssente
nenga mukazi okulya ku nnyama mukazi wattu. Bawooza ntudde lw'abaana. Naye kati gwe alina abaana 6, oli naatudde lwa 2. Osindika ssebo babaleetera ennyama. Okolako ddi? Kiki ky'okola gwe ekikuleetera ssente z'osobola naawe ogamba nti kangule kino? Omulala mukazi neera tamatira buli nnyo mu bakyala kale. Mukazi bambi bamulongoosa abaana 6, ekintu ekitali kirungi. Naye nayefuula omulimu ennyo ati musajja amulese waka kubanga buli mwana alina mulongoosi. Tunulamu omukyala omulongoose bingi by'otalina kukola. Tosobola kukola gym, tosobola kuddukamu nti okuuma mubiri, tosobola kukola ki? Yes, abaana 6 abazadde abatadde wali wansi ky'otasobola munenyeza. Naye wamala obbazala omusajja amudduseeko, omusajja bwe yamuddukako alina essimu ya mitwalo 60. Naye ali mu banne asaba buyambi bamuyambeko okusobola okuba ng'afuna ssente zirabirira abaana. Omubuuzo kiki lwaki tokola? Ti ngezezzaako emirimu gikaluba. Waliwo neeyampa restaurant mu woteeri. Ntambuze emmere naye nze byammenya sibisobola. Omanyi ndi wa nkindo 6. Lwaki ozeewaaniramu? Lwaki tewamatira n'essimu gy'olina n'ogaa kangitunde? Bamugamba bugambye tunda ssimu osobole okufuna ekinaatandikibwako abantu balabikira. Naye alaba ng'essimu ye tasobola gikwatako, tasobola kugitunda. Ssaabakyala abali eyo k'olina ke kakuyamba. Akakatini ke kavaamu ekinene. Abasajja kye batusingako bamatira ne kye balina. Naye ate osanga omusajja atamatira naye atama. N'omusajja ku makya, ku lanchi, ekiro, akawungeezi, mutundu. Nga munno gw'obaako omukuba omukubiriza. Gundi wawasa wakukubiriza abakyala abantu abakulu mutegedde obutamatira bw'abasajja bw'enyamba. Okuba oli buli ddakiika wewunziko wewungulula ova ku mulimu woddako ewaka balowooza munnange nakyotutte. Kumbe ogenze kuba munno tomuleeteddeyo yadde akantu. Bw'omalanga oddayo ng'okomawo munnange ati maama gundi nzize. Nange kyewuunyisa naye ng'ate ludda kitama. So obutamatira bw'abasajja buyinza okubeera awo naye nga ebibiri by'alina amakinga sure ng'abijjamu at least kale 5. N'ebitaano ne bizaalayo 7. Buli 2 by'oyongerako 2. Bwe kumatira kw'abasajja tebamatira n'ekyo kye balina. Naye fe omukyala okutte smartphone ya 6 otandise okutambula osaba buyambi. Tukukuweere ki nga naffe abamu b'osaba essimu tetuzikwatangako. Tukoma kukwata ya 20,000 ekinene nnyo 3. Lwaki? Accountability. Tumatidde ne kye tulina ne tusalawo tunoonye twongereko ku ekyo kye tulinawoko. Naye gwe olina ekinene ekyo kyo kikozesa ofunemu ekirala. Omukazi yagaana n'agamba essimu yange njagala ekuyamba ki? Bwe butamatira golowooza omatidde n'essimu yo naye tomatidde. Katonda kye yakuwa kikuyambeko kiba kyekyo kiyimiriddewo kubanga kikuyamba mu bizibu by'olina. Era omusajja gwe baakuba mukene bambi abasajja bamanyi kye baagala. Temunzikazeeyo ne mukazi we era munnange n'ayiiya n'afuna ez'ennyama. Wiiki emu eyita yakubiri bamubanja sente omukazi bwe bajja okukonkonewa ayita tata gundi bakwagala ye lwaki tosasula ssente z'abanno ez'ennyama. Mu mutwalo gumu n'ekitundu ze zikunoonyesesa wano zimu. Bw'oba olabanga busente buti bumuwe musasule ennyama olda kumufuna endala. Simpasita. Naye obutamatira bwaffe bwe busudde abamu mu nnyanga. Butukoze obubi obutagambika. Tulina omumatira n'ekye tulina. Bw'eba embizzi erya ecapati 30 n'ebeerawo paka mu ssaawa 7.
Katukome wano ne episode yaffe ey'olunaku olwaleero amanya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota bwe kati akafaanana tata waako ku My Family Rise w'otusanga wokka buli platform yonna gye tuli era onoonya erinnya limu My Family Rise.